Oh yes, basically mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya nedoba smamtantambi kimso number rich boy Maxudi Junior. Dr. Hamza Ssebunya ayongedde okuba nti alajanira Kenzo. Bambi tusonyiwe nonyeza omwana simulaba. Yes, atenga ne tata waffe obolyawo yakusobya Dr. Sheikh no Hamza Mzata alikundiri sono lwecho bwe tubanga twakusobya byonna bye twakusobya muganda waffe tusonyiwe tuddemu okuba ntufuna essanyu omukutu guli gumu kwa Uganda Mukamooli bampita ntambi kimso number rich boy Maxudi Junior webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti otwagala webala kuba nti ovimba naffe mpola mpola angenda otwala omukisa guno yes okutumirako buli kyali wanga yenna agibeerako big up on yourself mpola mpola webala kuba nti onindirira webala kuba nti onjagala webala kuba nti otambula naffe 24/7 Dr. Jose Chameleon yaguddewo TV bagiyita Lion TV zezimu ku TV empya zitaziza okuba nti tradinga mu ggwanga lyati Uganda Lion TV etadde bannayuganda ku bunkenke tetumanyi kyagenda kulaga naye nga signals zatanze okuba nti ziri ku test 12 ku free to air kuliko ku Star Times nayo kweri atenga bodda wali ku Go TV kweri mpola mpola mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala gwe alina business yosobola okuba nti ogireeta ne tugikulangira mpola mpola oli waddemu okuba nti otusindikira email yes mpola mpola yes osubadde mu kwanti otusindikira email oba okuba nti oyingira yes otusidonyako ku mikulu gyaffe egyenjawulo n'ogamba nti owaye ndina business yaffe ne tukulangira ebintu byo oba olyawo business yo netuuka ku bantu mu maaso nkugambye omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli ate wano tetuleeta palapase twasala okuba nti tukuleetera ebyesinga okuba nti oyagala mpola mpola ebifa mu Uganda. Campaigns over presidents gena maso nokuba nti zikwaja Bobby Wine banne obolyawo mu bitundu ebisinga akyabakulembeddeko omukuba nti asika crowd abantu abalina mu bungi Museveni achanini kiddo okuba nti obolyawo tamitinga balonzi naye nga ate babebekulu bagenda mu maaso nokuba nti bagaba t-shirts mu bitundu by'eggwanga ebimu ebyenjawulo yellow t-shirts kweziri on market ne omubanda wa Kabaka agenda mu maaso nokuba nti afefeeta akalulu Anko Katumba naye mwali mu lwokano kogatane amriyati wano tukuleetera yes tulina okubeera balance mpola mpola buli omu n'okifuna akasavu kanyama madamu naye mwali mu lwokano ajjukira ali mu bwomu yes tetumanyi kyaliko naye era nga tujja kusigala kuba ntubikuleetera mpola mpola olunaku lwali tugenda kutuusaako Dr. Hamza Ssebunya yes twavudde ntubategeeza nti obolyawo musajja mukulu amanyikiddwa nga Shenu Mzata ngono yali omusaale mukuba nti Rema afumbira Dr. Hamza Ssebunya mpola mpola nokuba nti obolyawo Rema abwasa Dr. Hamza Ssebunya ng'abangi omwagala okuba nti mukyogera naye ng'ateze manyi nti omusajja yawasa Rema tasobola kuba nti awasa omusajja anyway simanyi lwaki nseka lwentuuka ku point eno but it is okay mpola mpola yes Sheikh yali omusaale mukuba nti obolyawo Rema namakula afumbirwa musajja mukulu amanyikiddwa nga yes Dr. Hamza Ssebunya wetogera Shenu Mzata alikundiri mpola mpola era nga bingi ebyogeddwa wano nno waliwo amawulire agasoose ne gafuluma nti obolyawo bagezezaako okuba nti batukira Eddy Samusuza kugatta ne big talent mpola mpola ttiimu yonna yonna naye ng'ate wano nno mbu aba big talent ne Musuza yavudde n'agamba nti omuseeko oyo bamuwe piraawo ajja kudda engulu mpola mpola naye nze nsuubira nti kino kyabadde kuwaayira Musuza tasobola kyogera nsibaka katonda mugulu onteekako olugalo naye ng'ate amawulire gavaayo gagamba nti Eddy Samusuza yavuddeyo n'aba replying yes mpola mpola n'abagamba nti waye seeka nze simulinako obuzibu yes mpola mpola seeka mukwano gwange seeka njagala adde engulu asobole okuba nti addamu okuweereza abaddu ba Allah mpola mpola Kenzo nga yakasonyiwa Shenu Mzata basobola okuba nti bakwatagana ku mukolo ogumu era nga yali party after party nkugambye nga Musuza yakamala okuba nti obolyawo ali konseringa ne oba Shenu Mzata mpola mpola yali party after party kubanga ne ku party no kwaliko nanyini party omukyala amanyikiddwa nga Rema namakula Musuza Kenzo Ssebunya nkiddamu
nga Kenzo yakamala okuba nti reconcilinga ne Dr. oba ne Sheikh Muzata ku pate kwaliko yes ku pate gye baliko ne Sheikh Muzata kwaliko n'abapate nannyini pate Queen herself Dr. yes mukyala amanyikiddwa nga Rema Musuuza Namakula Ssebunya mpolampola oyinza okumuyita Rema Namakula wanono Kenzo yakwata mu ndyanga najjayo musimbi mu kika kya siringi n'eddola mpola mpola natandika okuba nti azinaza Rema Namakula. Dr. Musa yali atudde mu katebe ng'alaba ng'amaziga gagala kumuyita. Kenzo yagenda mu maaso n'okuba nti azina ne Rema Namakula wano n'enduulu yagenda mu maaso n'okuba nti eranye era ng'abantu bangi banyumirwa pate eno. Rema twamuwulira ng'agamba nti abantu bawamba emikolo gy'abannaabwe mu by'okusaaga. Jjukira nti bano bonna baali bayitibbwa kuba nti bapafuminga n'okuyimbira abagole naye ng'ate bamaliriza befuga omukolo. Wananno Kenzo bwe yakwata ssente n'atandika okuba nti azikanyugira Rema mpola mpola Rema yavaayo nga musanyufu n'agamba nti Kenzo waye tata Amal Musuuza lwaki owamba emikolo gy'abano wali badde ng'okakkanako bambi ne tugenda bananyini mukolo ne banyumirwa. Wananno baagenda mu maaso n'okuba nti beewa akafumito olunaku lwaleero nga bakamala wakayitawo ebbanga lya myezi 2 mpola mpola nga Sheikh Muzata yakaba nti reconcilinga ne Eddy Kenzo. Twakitegeddeko nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Muzata ali ku kitanda. Obulwadde obuluma Sheikh Muzata tetunaba kuba nti tubufuna mpola mpola naye ng'ate bwe tuba nti tubifunye tujja kuba nti tubikutuusaako. Waliwo page ya Dr. Hamza Ssebunya yavuddeyo n'agamba owaayi Uncle Eddy bw'obanga tulina kye twakukola bambi tusonyiwe tuboneredde ekimala kimala wali badde ng'otutunulamu wali badde ng'okakkana wali badde ng'osala obusungu bambi naffe n'otufaako kubanga ebintu by'ensi bambi bigenda mu maaso n'okuba nti bitubijjira. Nze nno ngezezaako okuba nti negatta ngezezaako okuba nti nzijanjaba omuntu wa wansi oba buli awo okuba nti atuukagala n'omutindo nsobole okuba nti neepikaapika n'okuba nti oli awo nga sondasonda nsobole okuba nti nange nfuna abalongo. Nkanze kuba nti nfiisa emirimu nkanze kwefulukuta nkanze okwebaka mu buliri okuva ku makya paka kawungeezi asiraba mwana bambi Kenzo bw'obanga olina kibwankola mukama wange nkusaba onsonyiwe omukyala ngezezaako okuba nti mpanika amagulu wano wansi ne waggulu ngezezaako okuba nti nkyusa ekiwato abeere ng'anyumirwa oba oli awo nange nfune result naye ng'anoonya result siziraba. Ke kaseera okuba nti buladi waffe onsonyiwa. Jjukira nze maze omwaka mulamba ndi mu kitanda anoonya mwana naye nga sinnaba kuba nti mulaba. Wano nno ne taata Sheikh Muzata watandise okuba nti afunira obulwadde ndi mu kunoonya mwana simulaba ngezaako okwefungula n'ekyusiza ngenze nkoze buli kimu ekikolebwa abasajja mu kitanda nferinza okuba nti nfuna omwana mukuba nti nferinza okuba nti nfuna omwana. Laba ebizibu ebirala bwe bijja omusajja mukulu amanyikiddwa nga Sheikh Muzata mulwadde. Kenzo bwe tubanga tulina kye twakusobya taata nkusaba otusonyiwe tubanga gwe atandise okuba nti atutambulirako bambe nkusaba otusonyiwe. Nze sirina buzibu bwe nakola kuba nti nkujjako omukyala yali akuwa stress omukyala wo nzaamuwa essanyu era nga wootali ne omwana wo nzaamuwa essanyu wali badde ng'otusonyiwa byonna bye twakusobya taata tusigale mu maaso n'okuba nti oba oli atukuma obwaseruganda kubanga bino byansi ate gwe yayimba nti ebyensi tebineemazaamu lwaki otukola ebikyamu obanga gwe tebikukosa abantu b'ekyamu bambi wali badde ng'otusonyiwa Uncle Kenzo. Ne tugenda mu maaso n'okuba nti tweyagala. Bamuyita Dr. Hamza Ssebunya avuddeyo ng'alajjanira Kenzo amugamba nti bwowe bambi forgive us whatever we did to you whatever we wronged you bambi tukusaba otusonyiwa. Omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamooli bampita ntambi kimusana Manrich Boya Maksudi Julia. Webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribing webale kuba nti otuvimbisa webale kuba nti onjagala nnyo. Leero ngera kutumirako kyali wange bamuyita Kenzo Promise Rihanna mbaddawo kabebi bamineka njo kyayo ku mazike nga kagamba kimuso webale kuba nti otukolera mpola mpola. Promise Kenzo Rihanna webale kuba nti njo kyayo byebe webale kuba nti njo kyayo ku mazike era nga abazike gatuuse bulungi nagafunye ku ssemu yange
nawe ayagala okuba nti onjokyayo mpola mpola liwaddemu okuba nti osaba ennamba yange ya mobile money nenjikuwa nonjokyayo. Yes, ekino tusigala nga tukitwala mpola mpola. If you appreciate my work bambi onjokyayo kunjokyayo si musango. So promise Kenzo Rihanna webale kunjokyayo bambi. Big up on yourself. Wa Eddy Samsuza Dr. Hamza Ssebunya avudde n'agamba nti Kenzo nsonyiwa byonna ebyansobako nsonyiwa byonna bye twakusoobya kekeseera okubeera nti odda gye tuli ne tusigala nga tuli ba Uganda byonna twabikola nga tetutegedde byonna twabikola obutali mugendere byonna twabikola ng'oba olyawo tusuubira nti tebijja kukulumya mutima kati nno tutandise okuba tufuna ebizibu nonyeza omwana Mukamooli simufuna Dr. Neshenumuzata y'omu kwabo abalwadde mpola mpola bambi tukusaba obeere nti tusonyiwa mpola mpola oleme kuba nti tunyigira obulamu n'ensi egezaako okuba nti etufundirira omukutu guli gumu kwa Uganda Mukamooli bampita ntambi kimso number rich boy Maxudi Junior webala kuba nti otambula naffe webala kuba nti otwagala webala kuba nti osubscribe nga gwe yasubscribinga agenda ku Facebook like nga page yaffe bagiyita Uganda Mukamooli oliwaddemu kuba nti ononyako ku Facebook nkosa ntambi kimso ku Twitter nkosa kimso 16 kwogata ne TikTok nkosa kimso 16 genda ku Instagram nkosa ntambi kimso 5 ate nga ku Snapchat nkosa Kimso 2 webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otuvimbisa namba limoja bagiyita Uganda Mukamooli. Bye bye for now.